abakulembeze abatwali ekitundu kino kye Nakaseke tebatufuddeeko amazzi tunywamu nante jakakawuwo Bowa holo esibibwa miliyoni 20 gw'omusaala gw'omubaka wa palamenti gwa sente mmeka byafuna so naffe tulwanako okulaba nti tutereeza ekitundu kyaffe jakakawuwo tetuyambibwako ne bwe tubayita tebatuyamba tutamaguzi ne bamuwandikira ebbaluwa ng'omuyita ku mikolo talinnyawo jakakawuwo naye tebankabirira nze kuba balonda muvumenti zaabwe ate n'abeeyo tebampa kalulu genda obabuuze Lutamaguzi mwamuwa akalulu n'olwekyo baba bakaaba sinze nzekka aliyo basookere ku abo be baawa obululu jakakawuwo Saida bomba nini wandiko mbilima nekomu Lutamaguzi jakakawuwo abo bennyini boolaba bakaaba be bateekamu ebitisaati by'NRM Museveni abeewo era opposition tetubagala gavumenti ng'efuga emyaka 40 nga mukyanywa amazzi n'ebisolo jakakawuwo NRM busaana gye batamugamba dda ne tetuyambiddwako yadde akatono n'omubaka mwennyini Lutamaguzi jakakawuwo genda olabe nga babagabidde bitisaati ojja kubayitako nge ente eri mu kunywa eri bwepama mu luzzi ng'onaaseramu naye nga yambadde kitisaati kya Museveni eno bwe bamulimbalimba mbusimanyi gwe walabyeko yembooko abo tebayiga jakakawuwo namuleeta wano nefaavu mwennyini yajja wano komu n'alulaba neteriyo bafaayo jakakawuwo naye tetujja kukolera ku puleesa nga Museveni kyasobola Saida bomba nini wandiko mbilima nekomu Lutamaguzi jakakawuwo abo bennyini boolaba bakaaba be bateekamu ebitisaati by'NRM Museveni abeewo era opposition tetubagala gavumenti ng'efuga emyaka 40 nga mukyanywa amazzi n'ebisolo jakakawuwo NRM busaana gye batamugamba dda ne tetuyambiddwako yadde akatono n'omubaka mwennyini Lutamaguzi jakakawuwo genda olabe nga babagabidde bitisaati ojja kubayitako nge ente eri mu kunywa eri bwepama mu luzzi ng'onaaseramu naye nga yambadde kitisaati kya Museveni eno bwe bamulimbalimba mbusimanyi gwe walabyeko yembooko abo tebayiga jakakawuwo namuleeta wano nefaavu mwennyini yajja wano komu n'alulaba neteriyo bafaayo jakakawuwo naye tetujja kukolera ku puleesa nga Museveni kyasobola obbakolera gye yalwanira ewammwe kubawa bitisaati bye ebiriko omutwe gwe n'okubawa ebijjulo by'emmere n'okubawanga obukunkumuka mu biseera by'obululu kati mukaabira Lutamaguzi eyakajja emyaka 3 bwe baba basobodde okugumikiriza Pulezidenti Museveni afuze emyaka 40 nga bakyanywa amazzi gaabwe n'ebisolo nga babawa ku bitisaati ne bakuba mbu Museveni abeewo nze nange bampeeyo emyaka emirala 3 basooke bafune nayikonto oba babiyita byangu. Wasibi otya omulabi wa ABS TV nkwebaza ezo gyonna gy'osobodde okutuusaako engalo essaawa ziri 3 akadde kaba kamawulire nga ndi nabo maresto gakutuusaako era nga ndi ne munnange Mwenyango Mase katusooke tukuba emitwe emikulu n'oluvannyuma tukomewo n'amawulire mu bujjo. Leero mu jakakawuwo abeewa bigalo mu Nakasongola bakyali mu kiyongobero lw'omutemu eyatemye abantu 4 n'abatta basiibye basamba nsiko nga banoonya omutemu ono. ngatta abantu era nsanze yakatema abantu tusanze yakatta abantu 4 kuliko ndowooza kuliko omukadde n'omukyala n'abaana 2 abadde asala busazi naye obawona alina kyatwalawokko okuba bw'otunula engeri gy'abadde asalamu paati eno ey'obulaga era bikanga ekitundu ekimu oba abadde akitwala tuyingidde ensiko lwawana yinki UPDF naye tetunaba kutwesinga omutujja ono wawaali. leero mu jakakawuwo abafumbo bawabuddwa okunywerera ku birayiro by'obufumbo bwabwe kyakuyamba nnyo okukendeeza akawuka ka mukenenya okusansaana. Nyembeera etabukidde ddala kati omuntu bw'atyo bw'afa dokita amukozeeko baga nti bw'ogende w'oyo afa so ng'eri mu kyalo bamaze kumukooya bamaze kulaba ng'embeera esobye. Beera mwesigwa oli muno ebyo gamba nti oli mwesigwa bona omusajja bw'anaabeera omwesigwa eri mukazi we
yekyo kyekyokulwanyisa ekisinga ku mulwadde wa mukenenya. Leero mujjako akawuuwo. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Mukono batabukidde abeewaŋŋamya mu bintu bya gavumenti bakoze kkooti y'ekyalo okutalaaga ebitundu ebirala. Naye ate waliwo abantu abajja ne babagobawo nga baagala okuwaŋŋamya mu kifo. Wali eyatutte kiri tetumutegeera ni ekimuguza. N'ono ajja kujja enkya abagobe wano amenyewo atwalewo. Si muntu amu kujja kutunda kyataagula ekitali kya jjajjaawe n'agamba kati wano ntunzeewo. No, naffe tutunulanga bannamukono. Ago n'amalala ge tulese mujjako akawuuwo. Kitwina ettaka erikumala tabooko obutwayirukire kwagaruka tupangisa amataka hali bantu n'amajibu tuombekera obujubu tiito nabweko muntu nkanyowe nkuzire. ABS TV jako akawuwo abaliko mu buyeekera era nga kati basalawo bivaamu ne beewaayo mu mirembe eri gavumenti eno eri mu buyinza nga bano bawangaalira mu disitulikiti ey'Ekiryandongo baagala gavumenti ebafunira ettaka kwe bayinza okukolera emirimu gyabwe saako n'okubazimbira amayumba amalungi mwe bayinza okukuumira abantu baabwe. Bano babasuubiza nti tebeeraliikirira ensonga zaabwe za kukolebwako mu bwangu. Jako akawuuwo. Ngeri ki gye balina okumanya nti emiti tebagitematema gyonoona okusuulasuula obuveera. Mu mwezi ogw'ekkumi omwaka guno ekitongole ekya Amnesty Uganda nga kinono kibudaabuda n'okuzaamu essuubi abaaliko abayeekera kyokka ne beewaayo mu mikono gya gavumenti kyavaayo ne kigabira abamukwatammundu bano abawerako mu Kiryandongo endokwa ez'emiti egy'ebibala eziwerako okusimba nabo basobole okwejja mu bwavu. Nga ekigendererwa kyaffe kwe kulaba nti abantu baffe bano abaava mu nsiko baba abatuuze abamanyi oba abasobola okulinda environment mu bitundu byabwe. Ng'ekitundu kino kye kimu ku bitundu bikoseddwa ennyo okwonoonako obutonde. Kale olwaleero ffe ng'aba Amnesty ku bintu ebingi bye tukola ku training ez'enjawulo ze tuwa abantu baffe tusazeewo okukola kye bayita environment training nga tusomesa ba ex-combatants abeerala in a community ngeri ki gye basobola okupreserving environment ebeetoolodde. Dr. Benoni Mutamba ngono ye muwandiisi w'enkalakalira mu minisitule y'ensonga z'omunda wamu n'abakungu abalala balambudde abantu bano be baawenda okulaba nga zinaabayamba okubaako kye beetuusaako. So ngezaako kola follow-up okulaba ebintu bye twabawa babisimba bulungi biri bitya era nabo bakola batya. Ndi mu kyalo ekimu mu kitundu ky'Ekiryandongo nga ndi mu kugenda nga nkola omulimu ogwo gw'okuyitaayitaamu ba ex-combatants ba LRA gavumenti bwe yawa ekisonyi. Bijja kunyamba amaka gange abaana bange balieho obura bizire kurungi nja kuba nintunda sobola nokusasulira abaana kusoma ekizibu kyonekiroho mu maka gange n'ebijume bye bijja kunyamba. Bano ebimu ku bizibu ebibasoomooza ly'ebbula ly'amayumba mwe bayinza okusula wamu n'ettaka kwe basobola okukolera wabula bino Dr. Mutamba abawadde essuubi nti bigenda kukolebwako babisalira amagezi bunnambiro. Titwina ettaka erikumala tabooko obutwayirukire kwagaruka tupangisa amataka hali bantu n'amajibu tuombekera obujubu tiito nabweko muntu nkanyowe nkuzire nkusobola kufaani ndeka abaana bange nti abategekiire tibalina itaka tibaina enju ekumara nyonye nkandara makakajuka tiito akabunyansi tinkombekera habwe ebizibu ibanyo bakamwita tinyina ibanyakundolera. Ngabo kimanyi government erina ebintu bingi byekola naye ekyamayumba twali tetunakituukako lwakuba esente zeetaagisa nyingi. Tugenda kukitiisako tulabe mu ngero ki gavumenti gyeyinza kuyambamu abantu bano. Kituufu kyoyogedde nti abasinga oyinza kusanga ennyumba zaabo zamenywa oba biki. Tugenda kukyogerako tulabe kiki ekisobola kukola. Reverend Father Thomas Kisembo atubuulidde nti endokwa ze bawa abantu bano ezisinga zakozesebwa bulungi era nga zisuubirwa okuzaala ebibala mu kiseera kitali kyewala. Twajja tulaba ba reporters tubawa emiti buno bwa seedlings obumanyi obuva mu bed tubawa basimba naye enkuba obumu bwafa mutwagira bannungi eze bulungi nabo basanyuse nnyo kati waliwo abamu abatwagira musaka batweta community members nabo basanyufu nnyo ate n'aba reporters batugambe nti twabakolera bulungi.
Kaputeni Ronald Sekatawa ngono mukwanaganya w'enteekateeka eno mu ggwanga agamba nti basalawo okubawa emiti gino egy'ebibala kubanga bino bisobola okuvaamu ensimbi wamu n'okusobola okubanga babirya mu maka gaabwe. Nga nambula ebibala n'emiti gye twawa abantu baffe abaava mu nsiko abaava mu RRA naye nga gavumenti yabawa ekisonyiwo mu kitundu ky'Ekiryandongo. So tubadde tukola programu okugeza tubawadde emiti, tubadde fruit seedlings omuli amapaapaali, emiyembe, emicungwa, amapeera ebiri improved. Robert Kule yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. Kulikayo Robert Kule n'emboozi eyo nno nga tuvuddeyo babakulembeze b'obusiraamu mu ggombolola y'e Nalutuntu mu district ey'e Mubende basomeseddwa obukulembeze obwerufu enkulaakulana ssaako ne Islamic banking era bano bakuutiddwa okubeera ekyokulabirako eri abantu be bakulembera mu by'enkulaakulana. Bano basiimye ofiisi ya Supreme Mufti okubatendeka okwejja mu bwavu. Katubirabe. Jako akawuwo. Abakulembeze b'obusiraamu okubadde abamatwale bayimaamu wamu n'abalala bakuŋŋaanidde Kakungube mu ggombolola y'e Nalutuntu okwetaba mu musomo gw'enkulaakulana obwerufu obukulembeze wamu n'enkola ya Islamic banking. Kozesa ya ssente n'engeri y'okuzizzaayo nga so si bino onsingidde ki ate obudde buyitawo oba ogenzi ku kirala. Mu bubaka bwa Supreme Mufti bw'atiisa akulira ensonga z'eddiini mu ofiisi ye Sheikh Hamidu Katerega akubiriza abayisiraamu okwettanira enteekateeka zonna ez'enkulaakulana basobola okwejja mu bwavu. Isiraamu saagala musigale mabega, ebigambo si byange, bigambo bya His Eminence. Tayagala musigale mabega, tayagala mwekwatekwate, ayagala ng'ensonga yonna bw'ebeerezze ng'enkulaakulanya busiraamu mugiyigatteko mugyeyungeko mwenna. Nga kino kyabagamba nti mugenda kusomesebwa engeri mugenda okufuna mu ssente mu Islamic banking mugule wa akawunta. Supreme Kadhi w'e Mubende Sheikh Anas Masaba Muwonge yeebazizza abawaddeyo obudde ne beetaba mu musomo guno bw'atyo n'abasaba okubeera obumu. Bazabazze ne babeera mu musomo guno. Ekyokubiri kwe kubagamba okubeera obumu, ekyokusatu kwe kubeera nga bajjumbira ekigambo Islamic banking buli omu okubeera nga yeewandiisa ate n'okubeera nga awaddeyo ebiseera bye. Dr. Lujja Sulaimani ngono musomesa ku byensimbi agamba nti enkola ya Islamic banking ezze kusembeza buweereza bwa banka ku muntu wa bulijjo ku magoba amatono. Okusembera kumpi n'abantu mu buweereza bwa banks. Banka okujja mu Uganda, gavumenti ya Uganda kati yalayisinsize katuli mu banks nga 25. Kiki enoonya gavumenti ya Uganda? Enoonya omuntu okubeera nti ava mu bwavu. Tosobola kukulaakulana era ekyabalira kimanyi ng'okwata enkumbi yo n'okeera ku makya n'ogenda n'olima. Haji Abdulaziz Senoga ngono musomesa akalatidde bamasheeke bulijjo okufaayo okukola alipoota kibasobozese okutambuza obulungi emirimu gyabwe. Muyina okubeera ne register eyo ya accountability ey'amaka amasiraamu emukola ki ey'abaana abazaaliddwa n'ey'abantu abafudde. Ogenda nti abafudde mubaagalako ki? Fe obusiraamu enjigiriza yaffe eyina bwe tuyigiriza okukwatamu ensonga z'abantu abakoze eki. Ennaku zino abantu bali makooti beeyuza lw'abayimaamu butakola mulimu ki? Mulimu gwamu butabona likodi yammwe. Ate beetabye mu musomo guno omubadde ne ssentebe wa disitulikiti y'Obuyisiraamu ey'e Mubende beeyanziza ofiisi ya Mufuti olw'okubalowoozaako era bategeezeza nti kino kibongedde essuubi ly'okwekulaakulanya. Kubeera butakyamuukirira nnyo. Mulimu abazze nga balowooza mbu oba kintu kyakuyola buyozi nga bintu bya bwereere. Wadde bya bwereere tewuzza amagoba naye beetaaga abakozi ennyo. Era waliwo puroguramu emu abantu babagabira ente eyo ku kyalo gye tuli bonna baazifiirwa olw'okuba baalaba nga bazibawadde za bwereere. Bw'ogenda kwewola bagenda kuwa ssente naye teziri mu magoba gonna gakola ki nga zikozesaamu. Kirabika tujja kukulaakulana ate okusinga we tukoze eki gye tubadde ddala enkulaakulana y'ekyalo nzibu nnyo. Twena oyinza kukwata ku mukono oba ogenda okuwola ku munno oda kyokola ayagala omuddezaamu amagoba. Ono gwe batuleetedde ffe nga ffe batuyambye
bannakyalo lwa nsonga tetulina sente za ntandikwa. Twandibadde nga twandiyagadde okubeera nga naffe tubeera nga tujjayo sente naye tulemererwa amagoba ge batuteekako. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Weewaawo mukaweefube w'okulaba nga bakendeeza ku nsaasaana y'akawuka akaleeta obulwadde bwa mukenenya, abafumbo basabiddwa okunywerera ku biragiro byabwe eby'obufumbo ng'okwesigaŋŋana saako n'okwekuuma. Bino bibasabiddwa abakulembeze b'eddiini abatali bamu mu disitulikiti ey'Ebuyi. Kwe katubirabe mbujjo. Jako akawuwo. Abafumbo bakubiriziddwa okunywerera ku birayiro by'obufumbo bwabwe era bakuuma obwesigwa n'abagalwa baabwe kiyambeko okulwanyisa ekirwadde ekya kiryatabaala ng'okulabula kuno kukoleddwa Sisita Nakiboneka Ssenkulu wa Uganda Catholic Medical Bureau nga kino ky'ekibiina ekikwanaganya ebyobulamu mu Eklezia mu Uganda ng'asinzidde Namagunga mu ssaza ly'Eklezia ly'e Lugazi mu lukuŋŋaana olw'ebyobulamu olutegekeddwa ekitongole ekitwala ebyobulamu mu ssaza nga kino ku mulundi guno lubadde lutambulira wansi w'omulamwa ogwa Universal Health Coverage in order to embrace equity and proper health seeking behavior among families. Beera mwesigwa oli muno. Ebyo gamba nti oli mwesigwa. Bona omusajja bw'anaabeera omwesigwa eri mukazi we. Yekyo kyekyokulwanyisa ekisinga ku mulwadde wa mukenenya. Ate omulwadde wa mukenenya abe nti nno atuukiriza abasawo kye bamugamba ate n'atasaasanya bulwadde obwo. Ono ayongerako nti kyamagezi okwekebeza omuntu n'omanya w'oyimiridde omulwadde n'ofuna obujjanjabi ate n'ogoberera n'ebiragiro by'abasawo. Ate omukyala alina olubuto nga mulwadde wa mukenenya tumukubiriza genda mu ddwaliro osobole okukuuma oba okuprotectinga omwana ali mu lubuto ng'ofuna eddagala eri abalwadde baaki ba mukenenya. Olina okwongera kusaasanya kirwadde ate ng'okiwa omwana. Eklezia tuli ekigambo bifeefu. Mu lusirika luno viika General w'essaza lino Monsignor Richard Kayondo alaze okutya olw'abalwadde okugayalira obujjanjabi ne bagenda okujjanjabwa nga bayebye ate ne banenya abasawo oluvannyuma lw'okufuna obuzibu. Nyembeera etabukidde ddala kati omuntu bw'atyo bw'afa dokita amukozeeko baga nti bw'ogende w'oyo afa so ng'eri mu kyalo bamaze kumukooya bamaze kulaba. Ye ssentebe wa disitulikiti y'e Buyikwe asinzidde wano n'atendereza omutindo mu malwaliro g'Eklezia naddala mu disitulikiti eno nga bano balwanyisa n'ebigenge ebyali bifumbekedde mu Buyikwe. Kubeebaza nti bawaniridde nnyo nnyini ddala ebyobulamu bya disitulikiti era singa oba oliawo tebaaliwo twandibadde n'obuzibu naddala ku mbalama z'ennyanja. Naye amalwaliro gano ag'eddiini gakwatiriridde embalama zino okuviira ddala nga ne gavumenti tennaba kulowooza kuteeka ddwaliro lyonna mu kitundu kino eky'Ebuyikwe. Nga amalwaliro agasinga gatandikibwa Mother Kevin mu myaka egyo egy'edda. Ono alaze okusoomoozebwa mu kubunyisa obujjanjabi n'abalwadde abamu abakyalina endowooza ezikontana n'enzijanjaba y'ekizungu. That's why the family is important. An example of atwala ekitongole kino mu ssaza ly'e Lugazi Father Pius Ninda ategeezezza ng'ekiruubirirwa kyabwe gwe kiri ekyokulaba nga batuusa obujjanjabi wonna naddala mu bitundu ebyesudde ebibuga nga mu bizinga by'ekkoome naye nga wakyaliwo okusoomoozebwa mu by'ensimbi. Abantu bayo nti balamu naye tugezaako twalisabye obuyambi obweyongereko bukyali butono ate nga n'omutindo gwe tulina tuyimirirawo ku nsimbi z'abantu ze bajje mu nsawo. Uganda si yensi engadde nnyo naye ate abantu balina okuba abalamu naye nze nsiima omulimu amalwaliro g'e Lugazi egakola mu kuyamba abantu mu kitundu kino n'eggwanga lyonna tutwalirawo. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kulikayo nnyo Patrice Kyewalabye n'emboozi eyo tugenda kuwumulamu tukomawo n'ekitundu ekyokubiri. Ekitundu ekyokubiri kirimu amawulire mangi g'otasaanye kusubwa. Tovaawo tukomawo. Bwe tukomawo
Abeewa bigalo mu Nakasongola bakyali mu kiyongobero lw'omutemu eyatemye abantu 4 n'abatta basiibye basamba nsiko nga banoonya omutemu ono. Ngatta abantu era nsanze yakatema abantu tusanze yakatta abantu 4 abadde asala busazi. Tuyingidde nsiko lwa wanayinki UPDF naye tetunaba kutwesinga omutujja ono waali. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Mukono batabukidde abeewaŋŋamya mu bintu bya gavumenti bakoze kkooti y'ekyalo okutalaaga ebitundu ebirala. Naye ate waliwo abantu abajja ne babagobawo nga baagala okuwaŋŋamya mu kifo. Wali eyatutte kiri tetumutegeera ni ekimuguza. Noona ajja kujja enkya bagobe wano amenyewo atwalewo. Si muntu amu kujja kutunda kyataagula ekitali kya jjajjaawe n'agamba kati wano ontunzeewo no. Jako akawuwo. Minisita Mubezi mumba mobilization muntu mulungi nnyo azina ne bayimbi oba nwagi simanyi chameleon ya azina nnyo ate akola bulungi nnyo mu mobilization naye administration tamanyi ebya administration ne management. Jakakawuwo. Dr. Tango Doi binaku mbadde simanyi nti yeegomba amazina gange naye nakitegedde nti amazina ageegomba n'ekyo tekigenda kuŋŋaana kweyongera kuzina. Jakakawuwo. Ebya administration ne management or delegating authority ebya kuzina kukyakala mu rallies. Kankwanjulire Game Trust Services Limited bakafulubwa okukuuma ebintu byo byonna okooyo okubbibwa gamba nga emmotoka, bodaboda, TV, sofa set, essimu, kompyuta n'okweraliikirira ku baana bo woobalese enkola yaffe ya CCTV camera ne tracking system osobola okulaba ebintu byo byonna wonna wooli akaseera konna ku ssimu yo. Anti obuuma bwaffe obwa GPS bugenda mu bintu byonna bye wali olowoozezaako gamba nga abaana, emmotoka, TV, omukyala n'ebyomu nnyumba byonna ate mu aba bodaboda kano kammwe atwetaaze tusange wazana ku Entebbe Road opposite Paka Complex oba tukubire ku simu zaffe 0706 99 4303 oba tusindikire WhatsApp ku namba 0772 69 59 89. Game Trust Services Limited, protect your property from theft. Ennaku z'omwezi nga 3 December tugenda kusabira Kawaala 3 December. On 31st of December, buli muntu yenna jangu everybody come. Tuyingire omwaka 2020. We enter 2020 nga tuli wano Kawaala. While we are here at Kawaala. Muleete abalwadde, bring all sick people, abazibe b'amaaso, the blind, abagumba, the barren. Ogenda kuyingira 2020. You are going to enter bidi nga tokyali mugumba, while you're no longer barren, nga tokyali muzibe while you're no longer w'amaaso, blind, nga tokyali mulema, while you're no longer disabled. 31st of December, mujje Kawaala, come to Kawaala, tusule wano nga tusaba, and we stay here overnight as we are praying. Oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo. Jakakawuwo. Maama nzaala bamuyita Nakibuga Margaret. Mulamu si mulamu yafa essebo. Jakakawuwo. Aliwa kuba mwadde muyina obusobozi omuteka ku motoka kumuleeta yasubutini. Jakakawuwo. Mbadde njagala maama wange na bonna babeerewo nga njogera ekintu kino. Ndowooza olumala okubalabako njogera ekiddako. Jakakawuwo. Kati kyembuuza nga tugenda munda mami gyali mulamu oba mufu? Kokka wano wali mulamu teyafa. Yani amanya bamuyita Nakibuga Margaret. Okiriza maama mulamu? Mulamu. Jakakawuwo. Mwamuziikawa owetera zigoti bayitawo Kakindu ye Nakibuga Margaret. Jakakawuwo. Kakati ono ye maama. Jakakawuwo. Mama wo yafa wa mwezi ki? Mama wange mukwogera ekyo nga bino byonna saagala birabike ku maani ku maama wange. Jakakawuwo. Ono mwana wa mwannyinazi omugenzi Pawulo Ziwa eyeebase ekiwande Busujju bamuzaalira wange. Omulaba bulabi naye nga tomanyi. You don't know her. Jakakawuwo. Omwami oyo mumanyi twazannyanga naye mutabani wa kojja wange omugenzi. Mulaba tomanyi. You don't know her. Kumanya omuntu kyanjawulo n'omulaba naye nga tomanyi.
jakakawuwo ono muganda wono wagambye mbyoti omumanyi oba tomumanyi mumanyi era n'ensonga zino azimanyiko jakakawuwo gano si mawulire wabula kijjobi. ABS TV jako akawuwo tukyagenda maaso abatuuze beewa bigalo mu district Nakasongola nakati bakyali ku muyiggo olw'omutemu yalumbye ekyalo kyabwe n'atematema abantu bana ne bafiirawo olwo ye ne yeesogga ensiko. Bano bali mu kutya nti omutemu ono ayinza okudda n'atta abantu abalala era basabye ab'ebyokwerinda obutassa mukono wansi paka nga bakutte omutemu ono. Katubirabe kigudde waani abatuuze b'oku kyalo wa bigalo ekisangibwa mu disitulikiti Nakasongola na buli kati bakyasobeddwaka ne mu kibira oluvannyuma lw'omuzigo eyalumbye ekyalo kyabwe olunaku olw'eggulo n'atema abantu bane ebijambiya n'abattirawo. Omusajja atamanyiddwa yazze ng'asanjagga abantu era kati tuli muyiggo gwa kumunoonya naye lw'okuba n'obudde buno obugenze twetaagako ate n'obuyambu batuyambeko abantu ab'obuyinza ng'abamagye ng'abo bapoliisi era twongere okunoonya. Abamu ku baatemuddwa kwe kubadde musajja mukulu ow'emyaka 92 Rosie Matovu, Odulu Judith ow'emyaka 33, Amos Senkanje ow'emyaka 7 wamu ne Mawanda ow'emyaka 10. Ngatta abantu era nsanze yakatema abantu tusanze yakatta abantu bana. Kuliko ndowooza kuliko omukadde n'omukyala n'abaana babiri abadde asala busazi naye obawona alina kyatwalawokko okuba bw'otunula engeri gy'abadde asalamu paati eno ey'obulaga erabika nga ekitundu ekimu oba abadde akitwala naye nga kikangabwa ky'amaanyi tuli muyiggo wano tumunoonya. Ekigendererwa ky'omutemu ono tekinnamanyika era nga ne gye buli kati abatuuze ku kyalo kino batula bufofofo era nga bonna bootikiddwa entiisa. Amagye afande byanyuma atuweereza amagye military poliisi yonna aba DPC bonna ebitongole by'okwerinda okuva mu barakisi nawono wonna poliisi eweeriraanyeewo tuli nabo tuli mu kuyigga mutemu. Wano poliisi n'amagye bayungudde basajja baabwe abawanvu n'abampi ogezaako okutaayiza amakubo ag'enjawulo okulaba obanga bazuula omutemu ono era nga bano bayambiddwako n'abatuuze kyokka mpaawo kyazuuliddwa. Kwata mukyala ng'ava ku ddwaliro nga atwala akaana ke ewaka n'akamusikako n'akasalako obulago n'atambula n'asanga akawala akalala n'akasalako obulago nako nga kabaliriza okusuna amabeere. Kati kwe kujja n'akwata ekkubo wali mu kirombe kyaffe wano bayitawo wabigalo naye mu kirombe awali amazzi awo wasanze omukazi omulango ng'atwala enkuuze okuzitunda mu tawuni naye wamusanze n'amusalako obulago naye waliwo akalenzi akamuyiseeko mbu ne kamulaba ng'amusalako obulago n'amusonga mu bwati. Baabaana b'omugenzi Rosie Matovu abadde atemera mu gy'obukulu 92 bawanjagidde gavumenti waakiri ekole kyonna ekisoboka okulaba ng'effefe ettaka libutemu ono kubanga nabo emitima gibeewanise. Ng'amusalako obulago n'amusonga mu bwati alabika yategeezezza abantu eri nti wali baseewo omuntu. Kati bw'amazaawo kwe kujja nakkirira wano natta ne taata waffe. Egavumenti batuyambe bamunoonye bamukwate awo tunaatererako emitima naye tuli beeraliikirivu nnyo n'abaana baffe kati abalala bali mu luwummula tunaabakuuma tutya abaana. Embeera eneesitudde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti Nakasongola Kigula Saamu okwegatta ku batuuze okulaba nga banoonya omuntu eyakoze ekikolwa kino wabula nabo bakyewuunya ekigendererwa ky'omutemu ono. Ava ku omu nadda ku omu nadda ku mulala kwegamba obuvumu bw'alina nkyabwewuunya wa bujje n'amaanyi g'alowooza nti g'alina nkyageewuunya. Tumunoonyeza gurupu emu emulabyeko n'adduka ate mbwe badde tennatuuka. Akati k'otulabe tuzzeeyo twabulanganye twafulankinze bwe tutaba ne tuteeka eri abasirikale ntugenda tufuna amagye ne twegatta ku poliisi naye ekitukoze obubi nti we tuzzeeyo bano abasobezemyo omulaba
ebigere bibabuze gye bakomye gye badde bakomye katwali tulowooza tujja kutandikiraawo then tandike. Kigula asabye bassentebe b'ebyalo okutunula enkaliriza wamu n'obwegendereza eri abantu be batamanyi kibasobozesa okunyweza ebyokwerinda mu mbeera eno. Tasobola kuva eri najja n'atema butemi. Kyo kitegeeza nti bayirusi balina omulimu munene okulaba abantu abasula mu bitundu byabwe be baani. They must know at all times bantu ki abasuze mu kitundu kyabwe. Ekijja tuyambako okulaba nga obwekwerinda kwaffe kweyongera mu maaso. Ate ye omuduumizi wa poliisi ye Nakasongola Namala Patience ategeezezza nti poliisi ekoze ekisoboka kyonna oluvannyuma lw'okuyimbula abawanvu n'abampi era n'akakasa nti yenna yakoze ekikolwa kino wagombebwamu obwala bunnambiro. Tuyingidde ensiko lwa wanayinki UPDF naye tetunaba kutwesinga omutujja ono oba waali. Naye tujja kufuba nnyo tulabike mbu tumufuna ne bwana ekweka okumala bbanga ki naye nkikakasa mbu tujja mufuna. Ettemu ery'ekika kino ensangi zino naddala mu masoso g'ebyalo likyase nnyo era kati kumpi buli lukya waliwo abatemulwa mu ngeri bweti. Kubiriza tebatambula kiro bw'oba itsemasi olina okutambula ekiro batambule mu bigurupu ate nga balina emiggo tebatambula jasi engalo nje. Kitalo nnyo tubasaasidde nnyo bannaffe abo ate bo abakulembeze mu kibuga Mukono batongozza kkooti y'ekyalo ng'eno egenda kutalaga ebitundu eby'enjawulo mu kulondoola ebimu ku bintu bya gavumenti ebizze bibbibwa abakulembeze ab'enjawulo. Bano basanze ettaka eriweza yika 15 nga lyabbibwa Katosi ku mwalo era ne batandika obuwaanyisiganya ebisongovu. Katulabe emboozi ey'omubujjuvu. Jako akawuwo. Abakulembeze b'ekibiina kya NRM Mukono nga bali wamu n'abakulembeze ku disitulikiti y'e Mukono bavuddeyo ne batongoza kkooti y'ekyalo egenda okutalaga ebitundu eby'enjawulo nga bafuuza eby'obugagga ebya disitulikiti ebyabbibwa abakulembeze ab'enjawulo. Amakande enkya ya leero gasimbiddwa mu tawuni kanso y'e Katosi gye basanze ng'ettaka eriwezaako ddala yiika 15 ze zabbibwa abakulembeze baayo be bagamba nti beekobaana n'abamu ku bakulembeze ba disitulikiti. Sipiika abakulembeze ba Mukono okubanga ebintu bya gavumenti biggwawo nga mulinga abataliiyo kati leero musse wabula wabaddewo okubagana empawa wakati w'abakulembeze n'abamu ku batuuze basanze nga beewaŋŋamye mu kabuyonjo ya disitulikiti egambye okuba nga yawemmenta obukadde obuwera ddala 2 mu kugizimba wabula ng'ekifo ky'okugikozesa emirimu emituufu waliwo bannakigwanyiza bagipangisa abavubi okugikanikira mu yingini z'amaato ekireese embiranyi mu kubategeeza nti balina okujaabulira ekola emirimu gyayo emituufu nga bano beekwasa nti bagizimba bubi kubanga eriranye ebyokulya wamu n'ennyanja. Oluvannyuma lw'okukaayana ennyo sipiika wa disitulikiti y'e Mukono Emmanuel Mbonye atangaazizza abatuuze ensonga ebaleese era bwe batyo nabo ne bakkiriza kyabagambye wabula ategeezezza nga bw'atajja kuwa babbi mwaganya kusaanyaawo bintu bya disitulikiti. Tetumutegeera ni ekimuguza nona ajja kujja enkya abagobe wano amenyewo atwalewo ffenna tufiirwe ffe ebintu byetukuuma ebya gavumenti si byaffe ng'abantu wabula byaffe ffenna awamu okulwana ebintu bya gavumenti bisigalewo gwe mulimu ogutuleese so badde mbasaba mutugumiikirizeeko tumale emitendera gino gye tulimu tujja kudda tuteeseganye. Mu buufu bwe bumu yakulembeddemu ekikwekweto kino era nga ye mumyuka wa ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono Alhaji Semakula Aruna ategeezezza nga bw'agenda okulwana obwezingirire okulaba nga ataasa ebintu bya gavumenti kubanga ekibiina ky'abalonda kulaba nga bataasa ebintu byabwe kubanga be bali mu bukulembeze era asinzidde wano n'atongoza kkooti y'ekyalo egenda okutalaga ebitundu eby'enjawulo mu Mukono. Tanasengenge na Bikondo kuzaawo kusiba
tetugenda kukkiriza kutwala bintu bya gavumenti. Ono era ayongeddeko nti ku lunaku olwa Mande bakusimba ebikondo okwetoolola ettaka erya disitulikiti okusobola okutangira bannakigwanyizi bano. Kamu kujja kutunda kyatagula ekitali kya jjajjaawe nagamba kati wano ntunzeewo no naffe tutunulanga bannamukono. So olwaleero tugamba tulookinga koti y'abantu e Katosi. Si wano wokka ebintu bingi, Mpunge eriyo ebizibu, ku disitulikiti eriyo ebizibu. Abamu ku bakansala abatuula ku disitulikiti nga bakulembeddwamu Fred Musonge balaze obwennyamivu era bavumiridde abamu ku bakulembeze omuli na ssentebe wa disitulikiti olw'okubeera n'omululu ogubalemeseza n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Wemanyi obulungi nti okuviirira ku ssentebe wa LC5 owa Mukono alina entambula eya gavumenti, afuna amafuta okuva mu gavumenti, naye bino byonna bino ne bibeera nga bikolebwa nga tatuuseeyo. Sekretary wa production bwe yakwasako obuyinza obwo okujja okuba nti no alabirira ebintu ebifaananako bwe biti, naye aweebwa amafuta okuva mu gavumenti zamuweebwa musolo. Bano batambudde paka ku kitebe kya kanso era Hajja Aruna n'abakentanda agyasibiridde abakulembeze. Tandikawo poliisi kye bayita kooti y'abantu. Waliyo kooti y'amateeka, waliyo kooti y'abaki. Bw'olaba ekintu kya gavumenti ng'omuntu akitwala, leka kutunuliranga bw'onalaba alipinga omwana n'ogaa tebikukola tebikukwatako. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Bakulembeze be tulina, bakulembeze bannaffe tukulembera nabo. Kulikayo Patrice Kyewalabye n'emboozi eyo. Katuwumulamu tufune ku lwendo lw'amazzi n'oluvannyuma tukomewo n'ekitundu ekyokusatu tovaawo tukomawo. Bwe tukomawo is that acceptable by your parents? And they following this aid, we enjoyed the graduation. Can you dare tell your father, I slept with a girl, but it was very interesting? Can you dare? We children of light do things in the light of God and in the light of people who see you. Amasanyalaze ffe tumanyi gali. We know the other kind of electricity. So, what are we going to do? We are going to make electricity using salt and water. Which class are you? I'm in primary 5. Which class are you? Primary 4. I am in top class. Wow! Hello, Uganda! We introduce to you the first and ever My Right to Play Christmas Kids Festival 2019. Let the kids feel the Christmas Eve on the 21st of December at the Legend Sports Ground in Lugogo. Entrance is 10,000 shillings only and parents free. Bring your child and have an opportunity to play, sing, dance and discover their talents. Mujje tuyingira amazaalibwa ng'abato basanyusa bato bannaabwe. Muleete abaana bammwe banyumirwe, banywe, bazanye. Kino kigenda kubeera kijjabe. Proudly sponsored by Legend Sports Ground, UBC TV, Star TV, U24 TV, Star FM, Magic 100 FM, UBC Butebo, Marketing, UMC Victoria Hospital, Ideas Workshop, and ABS TV. Bw'oba oyagala omwana wo okuyimba kuba ku ssimu eno. Muganda lino tukuwe eki luwombo lwa byasava oba binnonogo katukuwe Azamu Extra mu digital. Sasulira ku TV okusinza omutwalo gumu gwokka onywera ebyemizannyo, amawulire, katonize, ekinigeria ne busoopu bwa telenovela ku pakeji yo. Nyumirwa Sekafa FA Cup ne Carabao Cup live. Weefunire kiti ya Azamu TV kusinza emitwalo 13 zokka nga kugirako n'omwezi mulamba ogw'obwereere. Sasulira emyezi 3 ofune ennyongeza ya myezi 2. Waliwo n'ebirabo ebyokuwangulirawo ndulundo. Azam TV nyongeza extra mudigido yakutukyamula eggandalo lino. Azam TV, entertainment for everybody. Ennaku z'omwezi nga 31 December tugenda kusabira Kawaala 31 December. On 31st of December. Buli muntu yenna jangu. Everybody come. Tuyingire omwaka 2020. We enter 2020. Nga tuli wano Kawaala. While we are here at Kawaala.
Mulete abalwadde. Bring all sick people. Abazibe b'amaaso. The blind. Abagumba. The barren. Ogenda kuyingira 2020. You are going to enter bidi abidi. Nga tokyali mugumba. While you're no longer barren. Nga tokyali muzibe w'amaaso. While you're no longer blind. Nga tokyali mulema. While you're no longer disabled. 31st of December. Mujje Kawala. Come to Kawala. Tusule wano nga tusaba. And we stay here overnight as we are praying. Oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo kakawuwo ekikolwa parliament luno lwa defense luyina ebizibu byayo n'engeri y'abalukulembera ndowooza engeri abamu gye bava mu poliisi oyinza obasonyiwa ono werubaga south katolu bwama ndowooza baleeta kiwulenge muwanga kivumbi alina obulwadde ku mutwe obwa livism obwamaalo obutamuggwamu engeri gyakuwira mu zisiraamu z'ekawempe eri ng'ayambala ndaweya double color n'ayambala socks double color ate n'engeri gyabeera ebiseera ebisuso obingi nga bannakiyombekedde bamuwasa nnyo gamba omutwe ne gwonooneka kati simwewuunya kuba nti ayogera ebigambo ng'ebyekipumbaavu fujja wano nga tulwanirira eddembe ly'obuntu ate gwe n'obaako kyoyogera eno sisieta si byakatemba jakakawuwo ate nze nwana naye nze nkuba mukube nze sirwana naye nkuba mukube babukubi ngaya mugaye sina kye nwana naye jakakawuwo baleeta kiwulenge ono werubaga south jakakawuwo parliament yonna yamweta mwadda era nze okubaako ne mubogolerako kyayambye nnyo okumuteeka ku level waaja naye ng'amaalo n'obugwagwa n'obutoletole bumukutte mu bwongo bwe buti kata kyasobola kubaako kintu ky'amagezi kyayogera jakakawuwo gano si mawulire wabula kijjobi weewaawo bakulisaayo mu kuwummulamu okwo era nga tukomyewo n'ekitundu ekyokubiri abasawo mu malwaliro ag'enjawulo bakubiriziddwa okwewala ebikolwa eby'enguzi ng'omuntu atalina ssente tasobola kufuna bujjanjabi ekintu ekityoboola ekitiibwa kyabwe bino bibadde Namataba mu disitulikiti ey'Emukono katubirabe mu bujjuvu jako akawuwo Minisita omubeezi w'amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga era omubaka wa Kinkizi East mu lukiiko olukulu lw'eggwanga Chris Baryomunsi alabudde abasawo okwewala obuli bw'enguzi mu buweereza bwabwe. Ono okwogera binaasinzidde ku ttendekero ly'abasawo erya St. Francis School of Health Sciences e Namataba Mukono bw'abadde akiikiridde omukubiriza w'olukiiko olukulu lw'eggwanga the Right Honorable Rebecca Litwala Kadaga bwe babadde batikkira abayizi abamaliriza emisomo gyabwe ku matikkira g'omulundi gwokuna. Many commentators usually say it is government people who are corrupt. But for us we are saying no, corruption is a problem of society. Yes, we have that burden in the government, but even in our homes, in our other institutions, in our daily lives, people sometimes exhibit features of corruption. Minisita agamba nti abasawo basaanidde okubeera ekyokulabirako mu kulwanyisa enguzi era basaanidde okusoosowaza obuweereza mu mirimu gyabwe okusinga ensimbi. So we need money, we need material wealth, yes, but let that not be the first priority, the biggest issue. Let the biggest issue be to put your experience, to put your skills, to put your knowledge to save a life. Ate ye omusumba w'essaza l'Eklezia Lugazi eyawummula kitaffe mu Katonda Mathias Sekamanya afalaasidde abatikkiddwa okubeera ekyokulabirako bulijjo n'okusoosowaza Katonda mu buweereza bwabwe nga mmoto ya Uganda bw'egamba nti ku lwa Katonda n'ensi yange. Tertiary institutions bami balina obuzibu balaba ebikyamu okusinga ebituufu kabe mbagambye many professionals bangi abayiga emirimu n'engeri gye bagikolamu si bwe baba bategeka bali bagamba kimu kyokka eri Uganda
kwegamba akolako kitundu n'agenda anoonya ataawalala. Ono era abalabudde okwerinda ekirwadde ekyakiri atabaala naddala nga bakyajaganya olw'okumalako emisomo gyabwe. Is that acceptable by your parents? And they following this aid, we enjoyed the graduation. Can you dare tell your father, I slept with a girl, but it was very interesting. Can you dare? We children of light, do things in the light of God and in the light of people who see you, that every time they give you credit. Bano basanyusiddwamu abayizi ab'ettendekero lino abeegattira mu kibiina ky'Abaganda Nkobazambogo. Omwoyo gw'abatonze gunumanze mulungi munnange omwana w'abantu abulidde waleeyo. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Weewaawo emukono nga tuvuddeyo babazadde bawabuddwa okufuba okulaba nga bavumbula obusobozi obuli mu baana baabwe nga bakyali bato. Kino kigenda kubayamba okukola ebyo bye bategeera. Bino bibadde nateete ku ssomero lya Disan Junior and Day Care Center. Katubirabe mbujju. Jako akawuwo. Awo ekyajinga. Oyina laptop nowa kamera ndoza agirete baji muchaji. Abazadde baweereddwa amagezi okufuba okulaba nga bazuula obusobozi obuli mu baana baabwe nga bakyali mu bibiina ebya wansi kibasobozesa okubayamba okwongera okumanya ebyo balema okusoma omuwawa. I'm going to use the power for my vehicle. What am I going to use the power for? You are going to use the power of the candle. Power of the candle to do what? To charge your phone. To do what? Charge your phone. Ono mwana tali mukutufera. You're going to do what? Say that again. To charge your phone. Using a candle to charge your phone. Banange. Anyway. Okay, proceed. What do we do? Bino bibadde ku ssomero lya Disney Junior and Day Care Center Natete. Abayizi b'essomero lino babadde boolesa ebitone wamu n'obukugu obw'enjawulo. First of all, I'm seeing the Red Bull bottles. They look like mine. Okay. First of all, yes, Mr. Mukasa. You light the candle. In the bush? Okay, light the candle. Oh, using a matchbox, you might burn yourself. Can I help you? Okay. No, you. Hold this for me. Abayizi bano kubadde n'abato ddala boolesezza enkola y'amasannyalaze okuva mu bintu gamba ng'omunnyo wamu n'amazzi. It is lighting. Lwakuba lighting ntono nnyo ndowooza lwa munnyo, twongeremu ku munnyo. Omunnyo kyekyo oba tugongereko. We are it is wow, it is lighting. Banaye mukikubireko mu bugalo. Lwakuba bulb ya watts 3 ndowooza weesukkawo 3 watts. Wamma, you show me also. ABS TV jako akawo ago gusobodde okutuusaako ekiro ky'olwaleero mbadde nabuuma ogakutuusaako era nga mbadde ne munnange Mwenyango Mase ku ludda lw'abannaffe abakozesa olulimi olw'obubonero. Musule bulungi, mweraba. Akakawuwo kujja bukula n'omulaalo tumutuweewo ekyaganya